alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, our viewers. You're most welcome to this show. This is Tekachi, hosted by Katoto Msime, and today is the 7th day of March 2023, and you're most welcome to this show. This is the Alternative Uganda Digitalk, streaming live on our channels, the Facebook channels, the Alternative Uganda and Digitalk TV. You're most welcome to this lovely show, and today we shall be taking you through things that are concerning the fire outbreaks and how to deal out with them, how to prevent the fires from breaking out in the premises, and most especially the people that are in schools. This is the most delicate period of time of the year where we have had a lot of fire outbreaks in the schools. But today we have somebody who would take us through on how we need to prevent these fires, what we need to do when the fires break out, and the rest in that line. But before I give him an opportunity to introduce himself, I want to give this kind of a legal alert and an information to all the people that intend to register the letters of administration, that it is now mandatory that you must publish that notice with the clear photos of the applicants in that format in the widely saturated newspaper before you can even get the letters of administration. That is our legal alert, and you should get to know. Consult the people that are concerned in helping you, and maybe see how best you can get those such kind of the legal documents registered and that are clear and legally recognized in the country. I will take this opportunity to welcome Fande Henry Semaganda to say hello to our viewers, and then we can start up our show. Thank you very much, our presenter, for this morning program of fire and safety. Yes. Actually, we are here to let you know
what fire is. In everyday life we deal with fires, right from home up to our place of work. Okay. Yes. So what fire is, we need the fire in each and every activity mostly. Yeah. So osobola okutandika n'okweyanjulira abantu ne bakutegeera okolera. It's okay. My name is Semaganda Henry. I work with the fire brigade. Otherwise, in other words, I'm one of the firefighters. Okay. Yeah. Overall incidents which have happened within Kampala, I've been part of it. In solving the problem. It's including this factory we had here. Recently in Chisenyi. You live that one of Chisenyi. There was a very big fire here. This factory of paint. Where most of our firemen got major problems. Okay. The injuries, some of them were burned, the face, the hands, even up to now they still have those fire marks, the scars. Sorry. Yeah. So kati abantu bakutegedde abatulaba tugenda kutandikirawo wennyini era ojja kutandika ng'otuyitiramu mu ngeri ki omuliro nga bwe tukozesa mu buli kimu tusobola tutya okwetangira omuliro ogwo okutuusaako obulabe tutandikirawo wennyini. Ndoza programu esinga ekubesingwa kulimya abantu bategeera ennyo kusinziira mu kitundu kye tukoleramu. Lujja kuba Luganda. Yes, abantu basooka okutegeera obulungi. Bwe tuba tugenze ku by'omuliro gufuuse ebizibu ensangi zino. Omuliro kintu kye twetaaga okuba nti emmere gye tulya, ebintu bye tukozesa ebisinga n'engoye ze twambala, process zibiyitamu okubaawo miriro. Naye tugukutte tutya okulaba nga tegutusaanyaawo. Season eno gye tulimu essaawa ya kakati tusinze kubeesinga nnyo ku masomero newankubadde ne factories n'ewaka emmotoka ebikondo by'amasannyalaze nabyo miriro tukyalimu. Sebo obuvunaanyizibwa bwe tulina bw'amaanyi nnyo. Tetulwanyisa muliro gwokka ate tetulwanyisa gwa masomero gokka. Kitegeeza waliwo ebirala bye mukola bye mulwanyisa ng'ovudde ku fire brigade ky'ekitongole ekyandolinga emergencies. Ebintu ebiguddewo nga byetaaga obwangu nabyo bigwa mu ttuba lyammwe erya fire brigade. Ekyokulabirako nga bw'owulira nti tuli bazimya mwoto naye tekijja kutegeeza muliro ogwo gwokka ogwaka. Amugenyamu ebifino wammanga. Accident. Emotoka efunye accident. Abantu bawagamidde emotoka tebalina wakudda. Fire brigade evunaanyizibwa. Tuyina buli kyuma, buli kika kya kyuma kisobola okuyamba omuntu oyo ali mu bwetaavu. Bano waliwo abakyala bafuna embuto. Ndowooza ne baba nga tebazaagadde kuzizaala oba olw'omukisa omubi bw'agenda emanju okweyamba omwana oyo n'avaayo n'agwa mu kinyi. Yes. Egyo yonna emirimu givunaanyizibwa ku ffe era batukubira mangu nnyo aba fire brigade ne tukola emirimu egyo tugikolera ddala. Bantu bagudde mu kidiba ky'amazzi tufunye ebizibu. Waliwo ebitundu omuli faamu z'ente abantu basima ddaamu. Bwe basima ddaamu tebateekawo bikugira oba obubonero obulaga abantu nti tolina kugenda mu ddaamu eno olw'okuba nti ina obuwanvu bwe buti. So birina okubaawo ku madaamu ago. Ddaamu eno nti esusa obuwanvu bwe buti, so tolina giyingiramu. Naye kati abantu baffe babeerayo naddala ng'abo abayima b'ente be bayita abalunzi. Ente oba embuzi esobola okuyingira ddaamu okunywa ku mazzi neemaliriza ng'ebbidde. Omulaalo ono obutamanya n'atamanya nti ente eriwe ebbidde atenze n'ayagala okugenda okukola kibayita obutaasa agiggyeyo nga bukyali. Kati nakalaba sinaali ezo za mirundi nakalaba mu bulamu bwange za mirundi 3 nti omuntu bagenda ne babanga 3 nga bali mu kulunda, omu n'agendayo naye nabbira. Bw'amala okubbira ne munene agamba naye kangende okukola ki. Kati owokusatu n'ebiseera ebisinga Katonda gwawandako eddusu. Mu kumuwandako eddusu nduza mugira naga naye oli wagendeddeyo n'oli n'addayo. Kati atenze kati ono ebiseera ebisinga ya reporting enjega egudde n'atulira n'ekigwadde. So bategeeza bantu bameka abaguddemu. So kati mbadde nkyabalaga fire brigade byekola. Ebirala
olaba ndoza walabika emabega kaawo omusajja omu yalinnya ku waya z'amasannyalaze saidi z'embala zewogo bw'alinnya ku waya z'amasannyalaze situmanyi bigendererwa byali kiki naye abantu singa beekyawa kati mu kwekyawa omuntu akola nnyo ekimujjira amangu kankole kino ndoza kikinamutasa naye ng'ogenda okulaba ogenda ekibala kiba tekimuyamba kubanga bw'ogalinnya ne gakuba n'ofa maybe nga kyoba wayagadde naye kiba si kiba tekikuyambye so kati emirimu egyo tumina gye tukwatamu abantu abo ne tubagyeyo nga balamu nga n'amasanzi tegabakubye si gwe gusoose si gwe gusimbye abantu buli wafunamu ebizibu zibayanga okukola ekyo okukola ekyo tuddeyo ku muliro gwaffe ndowooza wakati ababatula aba bategedde emirimu emirala twewaze tutya omuntu bw'aba asanze ekizibu nga kigwa mu layini y'emirimu gye mikola naye asobola obbakubira nemudduka ne mubayamba by the way ekyo tukubira mutukubire kansooke nakyo ndowooza mutukubire ng'obudde bukyali nga tonnagezaako gwe mu busobozi bwe kyosobola sooka otukubire sooka otukubire kansooke mbasomere enamba ya fire brigade basooke babere nayo waliwo ayinza okubanga papapapa yangu wagenda twine enamba ya fire brigade ya bwereere gwatuwuliriza atulaba essaawa ya kaakati gikubeko okonfaminge nti kituufu batwala budde ekyokukwata ng'essimu evuze oba singa mbadde mbeetaaga bananyamba mu kaseera ki tusaba gikubeko enamba eri 0800 emu 2 22 07 nsoose na toll free ya bwereere mbadde ngenda kusoma Airtel ne akansooke njiddemu 0800 emu 2 eyo gikubeko nakati gwandaba essaawa ya leero gikubeko okakase kinkugamba era kyemanyi bagikuba kaseera k'amasimu bajatubuulira bajagamba twagikubyeko tebagikubyeko ebiseera ebisinga bwenkozesa eyange okuba bagamba eyo bagimanyi kyovula abakutte then tuyine ya Airtel naye gyo gitusomera eya Airtel eri 0709 01 08 20 0709 01 08 20 eyo etolo free ezo ze namba za control room ya fire brigade tusoose n'eri ya 0800 neziddako then nene ya 0709 control room fire brigade tokubira mukwano gwali gulu kuba wanatuukira budde ojja bugenzi gwe kuba kweye namba nga wakagula babuti nga tonnabakola kintu kyonna anti kati abamu ayinza obbanga ali eyatulaba ali ku mukutu gwafe atulaba nga mukwano gwa Henry afande Henry kati ye n'afuna obuzibu n'agamba kati kansooke nkubira afande kakati abatulaba essaawa zino ffe tukyuka ne ofisi tezikyuka olwaliro ojja kutwala essimu yange ovuukire mba mujagala nsobola ogibawo kuba munaayi nsobola okuba gyendi noba nga walowoozezza ku nze nekwata mu budde nentegeeza bakama bange abali tuddawa mu kitundu ky'omuwugwa naye nga biseera ebisinga tukyuka essaawa leero ojja kunsanga nava Masaka nze okujja wano kati yali ammanyi Masaka essaawa zaaliro mbasi nsobola omuyamba ono wa toll free aba amuyambye okusinga so ate oli omuntu nwaba ali Masaka nakuba kono toll free yadde fire headquarter era kyangu nnyo okuba owa headquarter nakuba mu Masaka nti mufo bwekiti waliwo kino then nga nkyaliko ensonga bw'oba okubye essimu kyetusaba kiri kimu kakkana ng'otubuulira ekitundu mwoli tusobole okufuna kiri ya address n'ekifo emusangibwa ekyo kikulu nnyo omanyi tulina ebizibu nti omuntu agenda n'abanga akubye essimu nga papa mukupapa nalowooza nti kyayogedde kiwedde era n'akakasa banne nti fire brigade njikubidde ekola ki eri mukube jja naye nga information gyatuwadde tetulina kitufunye batya omuntu agala okukuba essimu n'agamba lo eno fire brigade ye kontwala n'agamba tukuyambe tutya tulina omuliro mungi nnyo ku ssomero wano najjako essimu kaakati ffe ne tubeera awo ssomero ki luddawa tugezaako omukubira tumanye waali nga tesobola mukwatamu akakadde olwokuba nti ali naye mugezaako ndowooza kati omuntu omutuufu watutuukirako tumanye ekifo wekiri ng'obudde bugenze ate ffe tetugana kujja era kyobulaba tujja n'ofuna ne incident nti batugamba tulwayo tetwaluddeyo naye njagala ombuulire omuntu akadde ako kaatutte atukubire yasoose gezaako ne bigaana kale kaŋŋambe teyasoose gezaako naye asoose atukubidde naye tatuwadde correct information omuntu wakola ki
obuzibu bwatezaizaye tatuteredde muntu ku kkubo nti kale wanala emmotoka ya fire brigade ajajiyimiza agambe kakati ffe tusigala kubeera nga abakozi b'ebyamagero tujja kumanya naye ku nsonga eyo y'emu abasinga bagamba era nze mubenzi z'endaba ne ku mawulire be balaga bagamba nti emmotoka zammwe muzipakinga nga tezirina mazzi era omuntu amala kusooka kukuba essimu n'abagamba tufunye omuliro mu kitundu kansanga ne mulyoka mudduka egaba mufune amazzi tulina traffic tulina buli kimu wemugenda okutuukira ku scene omuliro weguli musanga ebintu ebisinga nga byaweddewo kituufu afande si kituufu omanyi abantu bakirina bunyi mu lutima gwabwe nti bwe kiri naye singa ogamba omuntu oyo nti kituufu gwabalabako kati kankuuli okuva ffe tulina point ey'amazzi nga naye gaba gagenza ekibuga kyonna agaffe tegavaako eva gaba direct waliwo mabega kaawo amazzi bwe gajja nga makyafu ne state house neeba nga terina mazzi naye ffe twali tugayina naye nga fire gayina kati olwaleero bwe tujja wano ne mutugamba nti ku Digitalk TV waliwo omuliro ne tujja ne tukozesaako ekidomola kimu ku motoka yaffe ya litres 1,000 oluddayo tukizaako natena paakinga era abatuuliriza oba abatulabisa wayaleero temulimbibwalimbibwa nti wonokubirwa fire brigade ejja kusooka agende ku mafuta amala agende gabafunewo amazzi enteekateeka y'ebitongole ebikwasaganya ebyokweri ebya emergency eri bwedi nga kati fire kaneyogere ku fire kuba gyenvudde gyemmanyi oda eri bwedi keera ku makya genda ku mafuta nywa amafuta checking emmotoka erimu amazzi mwegali genda opakinge era emmotoka epakinge etunudde bweru ebeera ku stand by era naye waba waliwo obuzibu bw'omuliro etambudde amafuta ago agavuddewo etuukira ku topu apo wali ku pampu ne bagyongerako amafuta ago gasobola era ogyongerayo ku kinaba kiguddewo essaawa eddako so kati tetulimbwalimbwa nti osooka ku mafuta tinogenda eggaba wabula nolaba bagamba nti olusi tuba namazzi bambi olusi sibanenya lwaki amazzi gabaamu naye nti emmotoka buli wejja ku muliro ne tutandika okusifulumya amazzi ago etufulumya tegaddamu gaggwamu eba erina okuddayo nekola ki nerifiiringa kati obuzibu bwe tusanze nga ffe abafaya tuwogeddeko leero enkya neruli tuli mu layini n'aba national water omugamba nti era awo point kati ngeeru kuli wano osobola okugamba nti katunonye point wetusobola okujja amazzi nga muba n'omuliro nekola ki nebula simanyi kigenderwamu ekyo naye nga twali tulina point wano tusobola okukola ki nga mu bitundu ebyenjawulo okutambulako osobola okutuuka n'ofuna amazzi kati omuntu wakulaba nga ozze ku muliro obaddewo eddakiika 10 kubanga omuliro kasita gubala nga munene gitukubye okufulumya amazzi amangi tosobola kuba omuliro nga mungi n'okozesa amazzi amatono era oteekako eri efulumya amazzi amangi naye agavawo tegakola ki tegaddawo kyova olaba omuntu agenda nagamba nti katulaba omuliro gwegindi nti emmotoka zagendanga 10 yes zalinga 10 nga kyetwewala kyeki nti eno emmotoka esobola okubeera emu ngeri mu maaso ku muliro naye nga ziri emmotoka omwenda zifidinga mmotoka eyo emu kyova olaba waliwo ejja ne bagamba emmotoka yazikiriza omuliro okuva yatandise paka gwakoze eki batuuse okuzikira nga tevuddeewo kati nga tebamanyi kyetukole ekyo so kyetuba tukola ekyo kiba nti tugezaako obutagala mbeera yagamba nti tuguzikiriza tubaitune tutuuse ate tuzzeeyo kukima amazzi malala kuba buli wovaawo ebbugumu ne lyeyongera omuliro gukola ki guba gweyongera naye ku nsonga yemu afande fe twasomeranga era emiriro egyali egy'amaanyi mu masomero batuyigirizanga okukozesa zi fire brigade ezi fire extinguishers n'obukolyo obulala obusobola okutuyamba okuzikiza omuliro kubanga tutaasa embeera ng'abafaya bwe bajja mwe nga abafaya kati ekitongole mwenyigiddemu okuyigiriza bano abaana b'amasomero abakozi ba factory n'abantu sekinooma ababeera mu maka gaabwe kuba emiriro gye tukozesa mu buli kimu embeera gye balina okukwatamu omuliro nga gwakatandika actually director yagunjawo program gyetutambulirako okugezaako okuziyiza omwana okufiira mu muliro ye kampeni gye tuliko kati tutambula somero ku somero factory ku factory hoteri ku hoteri dwaliro ku dwaliro kampani ku kampani tuyinza okukwata nti tunatuuka naye tujja era kati so kampeni zikyagenda maaso emabegako eri twaddiranga ne tuyita abantu bano
ne bajja ku kitebe kyaffe ekikulu wali ku fire brigade naye twagenda okulaba nga tekikola nnyo ng'omuntu wanaakusanga wooli kuba luli twalondanga ne tugamba kati nga wano ku Digitalk nti mutusindikire abantu babiri naye abantu babiri abo twagenda okulaba nga tebakola mulimo abantu ogwalikoleddwa singa bonna baba bakoze eki beetabye mu musomo kubanga omuliro guba gwakugwawo tegujja kulondamu ani aliwo ani ataaliwo kyobula bwe tujjanga wano ku Digitalk tuba twagala mwenna kiba kibi nnyo gwe leero okujja n'oyiga omulala n'atabaawo omuliro gwe gunajja tebujja gamata kasooke nnindeko oli ali wano okubaawo kuba omuliro gujja kusaanyawo bintu so kati enkola eyo weeri era tutambulira ddala lipooti tuziwandika gye ziri ennaku zino kati yekabuve gwe tuliko kyovulaba nimbi teginabira mingi waliwo egibaddewo naye teginabira mingi era kati mu bifo ebyo wali emiriro egyo bakosa bavunaanyizibwayo kati yekabuve gwe baliko teginabayo mingi nnyo ng'omwaka oguwedde omanyi twali muno okuva mu korona naye lwakuba abantu baffe bagamba nti nga temunnaggulawo engeri sisitimu gy'erudde nga tekola ng'ey'amasannyalaze n'ebintu ebirala sooka oyite omukugu asooka ajja keberereko kuwayalingiwo akyalinga bwe yali yafunako damage somewhere nti bw'onoojja notandika okukozesa ebizo bijja kuva abantu tebaagala kukiwulira ekyo alowooza ate kwongeramu ssente era ogenda okukebereza emiriro gisasinga gyonna masannyalaze lwakuba nti n'ebintu sisitimu yarudde engeri dda kuluna naye kamufuba tumuyinera tuli mu kusomesa amasomero lwakuba ekizibu kye tuyina nti bizinensi y'amasomero yayingiramu abantu abafuna ssente zaabwe ne bagatandika naye ndowooza nga tebabiinamu experience kumanya kye balina kukola kati gwe bw'oveere n'ogenda okibamanyisa oli aba alabanga amuyingirira ate mukibalondooza ekirala naye ng'akimanyi bulungi nzigulawo essomero nina okuba ne extinguisher nina okuba ne fire alarms ezo emanyi ga extinguisher nti buli weekulabula obudde nga bukyali omanyi ekiddako kubanga fire alarm eyo egenda kukulabula ng'omuliro gukyali ku stage ey'omukka fire extinguisher eyo kyekintu ekikozesebwa ku muliro omutono ye first aid gye tuwa omuliro nga gakola ki gwosobola okubeera n'ogujja n'okujja boti n'okola ki naye ebiseera ebisinga nti omuliro gutumaliddewo ebintu tugutegeera buyisi tugenda okutegeera nti tulina omuliro nga guli ku stage enzibu ennyo buli kintu kiri kukwaka nga tolina kutandikira fire extinguisher ng'olaba olwo tekyalina mugaso naye nga onakiwalagajjalira kyova olaba tugamba nti nga tonaba gw'eŋŋanga sooka olabe waliyo abeetaaga okutaasibwa omuliro we guli tugambe ekiba kisolo ky'abaana oba nnyumba waka nga tonaba kulowooza ku fire extinguisher gye bagula kuguzikiza abaana abaliyo mu kisenge abaana abali mu dormitory eyo bataasiddwa bwe baba bataasiddwa kati nzizaako ki tulina ebigambo byaffe omanyi omuliro science omuliro si art science naye tuba tukulwanyisa togamba nti kantandikire wano era olufulumayo ng'osooka n'ogubala kati mbuyaga gufuwa guddawa kiki ekyaka gweyisa gutya bwe gunaava ku kino gunadda ku ki so kati mu ebyo kyembadde ngenza okulaga nti bwe wabaawo omuliro gwonna topapa kuba naawe tomoyinza okwagala ogupapira n'okukola ki n'ogugenderamu sooka okiwemu ku budde ate tokiwa budde bunnyo okusooka obwetegereza oba bwaka kutya bwe njogera ekino omuntu akitegeera topapa naye manya kyozzaako omuliro gubaddewo buli aliwo mu kifo ekyo ategedde nti omuliro gubaddewo kuba si kirungi kuwenganga byamba by'omuliro ng'oli wekka ebiseera ebisinga ebijja okutta si muliro guno ogwako ogwokya buli omukka bwe gujja okukola ki kati ojja kwagala opapa oyingira ogende nti nze ntaasa kino naawe oleke kudda so bwe guba guguddewo sooka otegeeze buli aliwo nti bane tulina ki tulina omuliro buli muntu amala okukitegeera sooka olowooze ku bantu bameka bembeera nabo baliwa bwomala okumanya nti bonna webali mbalabako gundi noli nzisizaako ki ekyokuzaako kiri eki sooka okubira fire brigade omala ogikubira negamba ndi mukubo nga nzija kati awolowooza ku fire extinguisher yokole ki naye ekintu ekyo kirowoolezeko mu seconds nga 3 tolinda ziba ntono ku muntu wa bulijjo kanti tutaasa kuba kino kiba kizibu nga kimuguddeko mu kutaasa buli lwolwa gwataasa oba tokyafuuse muki mutaasiriza oba tulina kyotaasa fe tuba tukola rescue
Kivula tugamba nnyo nti kwava tambulira kukuba owulira akagombe ka fire brigade bambi parking ebbali tuba kye tugenda okutaasa naawe nkya kiyinza okubeera ewuwo naye lwakuba abantu baffe bwawulira akagombe agamba nange nfunyowe space kati anti oluusi nammwe ebidduka byammwe mubikozesa bubi nga mugenda mu byammwe tewali byaffe kweyagala n'okudigida naye mwagala tebadigirira mu mmotoka ya fire tosobola gidigiriramu kati gwe gidigiriremu ekutuusa olyoka ogenda okola ebyo tekisoboka olaba ebyo byaliwoko nga bavuna na ambulance na biki actually byaliwoko bisera bya ambulance ndowooza naye nabo batereeza kati kubanga ambulance wagisanga nga anyway yayinanga okuteekako alamu eyo wether nga erina eddagala obanga erina omulwadde mu biseera ebyo nendowooza abamu bakikolanga advantage muntu waba alina waayagala okutuuka bwebyo naye kati kyatereezebwa tekyali bityo naye nga mpo omulabi waffe leero bawulira akagombe konna waliwo abantu betumanyi nti bali very important balina eddembe ly'ekkubo kyovula bafino service bagamba bo nedda kubanga batwala muntu mufu aba yafudde edda kati mba muddusa omuteekewa kati ate ffe buli bwe tukuwa akagomba kono tatuwa kkubo tetulina gavumenti etuwangako tteeka ligamba nti lekanga obakonye emabega olwokuba ogenda kutaaza eba tekyali emergency gyogenda kungoleka okwona abantu obuliisi emergency nate gyolikene mabega kati kitegeeza eba tekyali emergency gyolaga kyo mwekyo tetulina lukusala lekanga tukuwona abantu bino okubaganya tuwe naye nga kibakola kikyamu abaganira mukubo kubanga gyetugenda naawe enkya kisobola okubeerawa ewuwo kati saasira ate nze ondi mukundwisa naye gye ngenda ate nsubirayo amayinja lwaki oluddeyo issues nga nyingi naye being nti tuli ba professional ebyo bisinga ebizina tubiwuliriza naye kati nga ku mikutu gya TV mino kukuŋŋaanya abantu ku byalo mwe tulina okuyisa okumanyisa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe ku kkubo okubayambako tuyamba waliwo otuuka nolaba omuntu ng'akwatiddwa ekisa n'agenda ewali nga jam n'asala wa stopping ewakiri abakolaki abadde emmotoka yitewo singa abantu tuba n'egyo emitima tuba tusobola okuyambagana mu buli mbeera ebizzeewo tusobola n'ebizibu ebimu bikwataganya mu budde nga butono kati bugenze wala nnyo esibu kati njagala kuddayo naye n'ekyo ekirala nga tonakuddayo eri zino station zammwe ng'abafaya muzitadde mu buli district ziri buli kugombolwa ziri ku mitendera ki mu ggwanga lino station zaffe actually tubale tugezezaako mu Uganda yonna tulina fire station za 40 okay nga kitwasooka nga tugezaako okulaba buli wali municipality buli level ya municipality at least kubako fire kati netugenda netukyongeramu nti kati osanga nga buli wali municipality tulinamu fire nga 2 oba 3 kitegeeza bwekiteeka ku mutendera buli district level eyinamu fire point era tukyayongera kuba at least buli mwaka tugezaako okugamba nti netwongeramu manyi fire brigade kyekitongole ekisinga okuba n'ebikozesebwa ebyebbeeyi poliisi ojja ofuna akadde ojja tukyalireko ku ofiisi yaffe olabe kapasite gye tuyina kubanga esawa yaleero emmotoka empya zetwakafuna ziri emmotoka 4 naye buli emu ebbeeyi yaayo naye waliwo n'emmotoka zetuyitawaawo netuzirawo netugamba sika kubanga muri mu emergency ene emotoka enetuuka katugambe ejindi eri endabika yaayo kiyinza okuba si kyekikulu nga naawe ogiraba n'ogiraba ng'eri nawe bw'ogituukako n'ogiraba bwoti naawe osobola okugamba nti eneesikola naye nga endabika yayo kiyinza okuba si kyekikulu naye nga kyeri ebiseera ebisinga tukozesa benzi emmotoka zetuyinaawo benzi esobola okusiiwuuka kungulu neekola buli kimu naye omutima gwayo ne gusigala nga buki tuziyinawaawo era bw'ojja n'oziraba nawe osobola naye nga omulimu egukolera ddala bulungi nnyo 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 kiba kirungi awo kasita eba esobola okukola omulimu gwe tugisuubiramu okukola yesebo omulimu egukolera ddala then kati kanzireyokko eri omuliro gwennyini abatulaba okuva leero badde njaga kino kitwale nga kiri serious omuliro tugwetaaga ebiseera ebisinga gwe gutubeezaawo naye kiki gwe kyotaddewo
in case bwe guba gukulumye mu nnumba gye bwetu gusuubira gw'osobola okutandikira kiki otaddewo. Zino fire extinguishers tuteekeza ogerako waka manya masomero gokka nene waka ogyetaaga ye nga tonnagigula kale kugiteekawo kubanga yo fire extinguisher osobola okuba oneera netakuyamba naye nga gwe weewaza otya bwe tubeerako waka waffe tulirabyeko nga tuzikiza emiriro nosanga omuntu alina akaluumu ke wasula watadde ebikozesebwa bye wafumbira ekintu ekyobulabe nnyo osanga omuntu afumbira wano alina amanda gali wano kateni yesala wano engoye eziri wano ate asula wali amanda gano nozali ku mikusigiri amanda ago gabaluka naddala buli mbuyagala yofuwamu bwedi buli we gabaluka akantu ako nekagenda kagwako ewantu singa embuyagala bali kyagenda mu maaso tekazikira kwongera kukoleeza walala. Kati nalala ebiseera ebisinga abakyala balina embeera y'okuba nti kyafumba akimanyi ali kumanda akimanyi essaawa yonna amanyi waafumbira wewenkana naye nayagala dde anyumyeko wabweru lwa ne mukyala munne abamu nayagala aveewo n'okuvaawoko asooka agendeko abekoyakola ebirala naggalawo buli woggalawo ebbugumu omuluumu eyo lyeyongera jjukira ntono buli weryeyongera lowooza ku byolina munda nekyoleseemu ovuiki nti muliro olwedde. Tugenda ne tulaba nti ebivaako emiriro bintu biringa bisatu singa bibeera mu kifo ne bimiitinga oba ne bisisinkana awo automatically omuliro gujja kubaawo byebiriwa omukka guno gwe tussa gusobola obutavaako omuliro naye guyambako tukimanyi bulungi guyambako omuliro okola ki gwo nga gwo ogubawo gwokka tegusobola kuvaako omuliro kwaka naye guyambako omuliro okola ki. Ekirala ebbugumu erisusse nga sizoni eno gye tulimu kati sizoni ya buli kintu kubanga kikalu wokololereza ku kintu kyonna kikola ki kikalu ebbugumu eri risusse. Ekirala byebintu ebyaka kyekiri kyenkugambye oli mu nnyumba mukazi go olinamu engoye zo olinamu mufaliso olinamu buli kimu kyomanyi ng'oggyeko ekyo taddemu n'amanda ate mufumbira kati ebintu ebyo bisatu bulwono obuwe obudde bisisinkane oba oyambyeko nnyo kyamaanyi omuliro okola ki naye singa ogezaako nnyo akiri okwawula kimu ku bibiri bisatu noyawulako kimu omuliro tegusobola kubaawo otya bw'oba wakufumba sooka otegule ku lw'omuyo ebintu ebimu byongezeeko eri twali tubadde ku musinga olumu nga tulinga ng'abantu basatu obudde bwe bukya otegula n'ofuna space wokola ki wokolera n'ofuna space wokolera so newoba oli wakaawo nowoba oli mukazi gwo gy'obeera tegulako ofune ku space wokola ki wokolera nti omuliro ne guba gwakubaawo kijja gutwalira obudde okuva ku point eno okutuuka ku point endala. Ekirala nga bwe tugenda nti bbugumu eno bya bintu bikalu tugule ku madirisa mu nnyumba zaffe gye tubeera tukkirize empewo eno esobola okuyitaayitamuko. Empewo eno buli weeyitaayitamuko ebintu ebibadde nga ebikaze ennyo birina engeri gye biddamu engulu ne bifuna ku bulamu nebifunye ku mpewo eno ennungi okulaba n'embisiro y'abaana etubaga aba metros muguleko ku madirisa kuba wabaako abaana abafuka abakola ki bw'oyingira mu ddoomu amadirisa nga maggale wali osuba owudde otabaluki naye buli wogulawokko empewo neeyitamuko egenda nalwenda nekulaba eti olunaku gye luzibira oba wafaanana nga wantu gye basula mutuufu ngolaba bantu walungi nnyo kyobulaba ffe abafaya we tujja ku muliro wewantu wali omuliro gwonna tujja n'amazzi gaffe kisinziira ki ekyaka tujja n'amazzi gaffe naye goba omuliro gw'amafuta era tujja kujja n'amazzi yadde kemiko gye tugattamu naye era olaba egenda etambula n'amaki n'amazzi so ffe tujja n'amazzi eyo method y'okulwanyisa omuliro tugiyita cooling tuyiwako mazzi buli we twongera okuyiwa amazzi ewantu wali omuliro tujjawo ebbugumu liri bwe tujjawo ebbugumu liri nga tukirabye nti kyekimu kubivaako omuliro okubaawo automatically omuliro guzikira buli wojjawo ebbugumu liri omuliro gukolaki guzikira ekintu kiri ekikola tulayangeyo omuliro tuba tukyawuddeko nga tukijjeewo naye banga teri complete
obuji tulina kituyita fire triangle abatulaba abali bagusomeko bakimanyi nti triangle inako side 3 emu wabaayo mukago tussa wansi ne tubaawo n'ebyaka side emu ne tubaayo ne bugumu then bwe byegatta bikola kituyita chemical reaction ekyo ekivaawo omuliro okubaawo kati gwe omuliro ogwo tadde mu science kyegambe nti omuliro science yesibo so bwe tuba tuvuddeyo eyo omuliro ogwewaza otya okubaawo byogedde tegula nagwalina lumu wokola ki wenumunfunda tegulako ebintu bimufune space bweneebaawo bujja kukitwalira obudde okulozinga nze ntera nnyo okuwa abantu ekyokulabirako nti olaba abantu abasimba ebikajjo bwali ogenzeko olugazi ffe twali training eyo masindi twabirako eyo mu kinyala ntulaba engeri gye basimbayo ebikajjo kati ogera n'olaba ffe ne tulowooza nti oba ebigundi bye balekamu nti oba makubo yes bakozesa nga amakubo agatulakita okuyitamu nganonya ebikajjo naye nagenda okirabamu ate kiri mu ngeri ndala buli we bateekamu ekkubo eryo okwawula omusiri guli ku guno kirimu amagezi nti singa guli kuba gufunye ebizibu by'omuliro omuliro tegukulosinga kuva eri kuddawa kitegeeza oli wanajja n'akuma ku nnimiro emu ey'omuliro gukomeeyo tegugenda eno kati kyekyo naawe osobola okubeerawo oli wonna kyovula bwe tubeera tugamba abakola arrangement za dormitories z'abaana ku masomero teekawo space emala at least 2 to 3 meters okuva katanda akamu ogenda kaliwa era n'ensonga lwaki miso yateekawo nti obutanda bubeere bubiri buleke kubeera busatu nti omwana ono yali badde asobola okwetaasa okubuuka okuva katanda gwe wansi adduke kimuyambako bwe buba bubiri ono yali vudde ku busatu ayinza okumenyeka n'osanga teyeetaasizza naye ono avuddeko okubiri asobola okugwa wansi n'adduka n'ataasobola ebyuma mubisalemu mu madirisa si kwanguyiza babbi kuyingira mu ssomero si kwanguyiza abaana kutoloka kuba abaana tukibasomesa kiyamba mmwe abaana nti wabaawo omuliro babateereddewo kye bayita ewantu w'okudduka ebizibu escape route nti eriisa ekyuma kyosaze mu ddirisa gwe mwana gwe nkya kijja kukuyambako wabaawo ebizibu yitamu buyisa okole ki naye mwe muddayo ku masomero ne mugalambula ne mugoberera emwaga okukola oba gabituukiriza yadde ffe tebatwagala tugendeyo naye tulina okugendayo era lipooti tuziwandiikira ddala ate byemusanga nga tebatuukiriza byemwaba bwosanga nga of course you write a report muwandiikira ripooti eno omulaga nti kopi emu kangisindike kuba kwa license that is the ministry because ye bawa license okola ki yes era the ministry etugamba ffe mutuwandiikira ababalemeddwa okutiza zibayita minimum requirements ebyetaaga ebyo bitandikirwako ebyetaagisa at least kuba kakati waliwo abantu kyebatamanyi nti owa fire brigade nyinza obutajja kukuggalawo nze nga bwe mbanzize nenkulaga ekyokukola leero naye abantu ba mirundi ng'esatu oba ena abajja okukolamu oluusi mulayi nange gye njiddemu nze njira ku safety nobaawo inspector ajjira ku wa district ajja okulambula alaba oba byebaagala bwebiri nobaawo wa health ajja at the end of the day abantu abo bajja kutuula ku mmeeza nga bwe tuli wano oli wano nange n'omulala ali wali tusharinge common problems gwe giwasanga yali ki wagendayo ddi nze nasangayo kino kyekimu naawe kiwasangayo wagendayo ddi nono yasangayo kino then we find a resolution for that okwata pen nowandiika kisobola obutaggalawo leero naye kizibu kigwako lumu kijja ng'enkeera ebyo byonna bivaayo ne muddayo mu ripooti zammwe ripooti wawandiika kikyali bwe kiwandika kati ogenda okulaba ofunye ekizibu kitono ate bagambye sooka ogalawo emyezi 3 kibayita okugalawo emyezi 3 tekibaako obudde bayinza okugamba emyezi 3 naye nga kiri mu bbanga litamanyikiddwa so obulaba tuba tugamba omuntu ffe tujja kuwa amagezi nakujjukiza kikyakkola tewali kibatamanyi bano school proprietors badirectors babimanyi naye olw'embeera y'ensawo ntuuza n'ebintu ebirala byetutamanyi bigendererwa byabwe nekivaako ebintu ebyo kubanga tebiriyo naye nga kyali bali kyamakulu nnyo nga tonnaggulawo kisolo ky'abaana yita owa fire brigade ajja akulambule akuwa advice naddala nga opulaninga okuzimba ekisulo abaana nebagenda okugenda so okoleteko plan yo tusooke tugitunuleko anti kati nammwe mwagala bwe mbaleetera plan yange nsooka ate mbawe kantu kemugenda okujja ekyo tekiriiyo genda tekirowoozangako nti bagenda gwe gireete kale bagambe bo nti kale tuweeyo weekiti awo ogambe byanirwakuba nti bagambye eki okugenda ku kifo kyange okukirambula
bansabe za inspection ezo fees simanyi sasule nezo kufulumya report zenyini nabo bagala kati ebyo byonna bigambo by'omuntu atakikolangako naye ate waliwo ekyatulema okwawula simanyi oba Uganda we yatuuka simanyi sijja kulimba kubanga omuntu negogenda okuyamba nga tolina kyogenda musaba kubanga ffe entambula tuba nazo wali naye asooka kulowooza ekyo afande ogenda tugenda naye nasooka omugamba ye musajja obadde ki ekintu kiri kimu omuntu akusaba ekintu ng'agenda kukolera ekintu mulimu ng'ogwo aba mukyamu nze kyenzikirizamu kiri kimu mpita nkukolere bw'oba osiimye ompe it's fine bw'oba tompadde sigenda kukubanja kubanga tekiraga makulu kugamba nti munnanze ekyanemesa abafayo okujja okuinspectinga wano ti nedda ekintu kiba kimu actually nabo abakikola kikyamu omuntu mukolere bw'aba asiimye nawe bwakyanga alina kyakuwadde it's fine kubanga mulimo gwaffe mulimo gwaffe sikiwandi bwe nasigala ku ofiisi nesijja kukolera kintu kino kinaaba kina kikingaseeko kiba kina kikingaseeko nedda so tugende nkukolere bwe nkukolera waba osiimye noba akuwina kyonjiiza fine bweba tolina kyonjiiza ate sigenda kusigalawo gamba oba tompadde mpiki ekisoboka nja kugenda mukama wange ngambe nakuwadde oba kale entambula ya piki n'amafuta mwegali nti akirala wabadde oyagala ki ezo ziba mpisa mbi mufozi tekikirizibwa lwakuba abantu bakiteeka kunzikirizanya yaabwe ate ndoza nekitatambulira mu kifaananyi nga bwekyali badde naye nga omuntu zimba bw'oba olina pulaani yo kitwalireko abafaya ng'oyinza okuba olinawo pulaani z'okuteeka omulyango guli ogutolosa abaana okuva mu bisulo nga bafunye obuzibu nojja nenkuwa ku magezi nti obusubi bulina okubeera ebiseera ebisinga abantu bagireeta nga tebamanyi nti ngutaddewo naye gugenda kuggula nga guddawa guggulewo nga gudda bweru guggulewo nga gudda munda ebiseera ebisinga omulyango ogutugwagala gubeere nga munene guggulewo nga gudda bweru gulina kusesema biri munda si kudda munda kubanga olwa paniki olw'okupapa kw'abaana ye omwana olunaggulawo aba ayagala oluggulawo atandikirewo naye ojja kusanga olwokuba gudda munda onagezaako kuggulawo ate onagezaako gusindika kukoleki kati abizibu ne bivaawo nosanga omwana yali badde ataasibwa nga tafunye budde butaasibwa olwokuba nti omulyango pulaani yaagwo si nnungi then abaana bano singa bavudde mu kisulo bafulumye wabweru tuzzeeko ki tugamba asikala abagulire bagende oba tufuneko we tubakuumira tulabe baliwa ababulawo oba enamba yonna ekyokukola kiri kimu gwe metroni ali eyo bawadde oba gwe kikwatako ena tikyojjudde abaana bano singa olabanga bafulumye ebweru tubeeko n'ekifo tuyita assembly point assembly point eyo okubaako n'ekipande ekiraga n'abaana nga bamanyi nti wenfuluma wano sirina kufuluma nasigala akimanyi talina kugulira mwana wa muntu n'omwakoleki afulume ebiseera ebisinga fe abafayo tujja okulwanyisa omuliro tuba twagala nnyo okumanya dome twesulamu abaana bameka abaana 3 bonna weebali bwe tusanga nga lwamiisinga tulina okunoonyeza ddala wakiri obudde bukyabo babadde bwakiro tulabe omwana oyo abadde muno afiiriddemu batafiiriddemu so gwe metroni kiriza abaana bagende ku assembly point then omugaso gwa assembly point kumanya abaana abo webali tutya bulina ebitabo mwe babaloloolingira ng'abaana bagenda okwebaka n'omanya nti nsuza abaana 3 bonna bazze then obuzibu buguddewo bonna weebali era bwe batebaliiwo omwana asigadde mu dometo balina we yeekwese then n'abaana abaliyo mubagambe bwaba abizibu byomu tebeekweka babeere we babalabira omwana ajjagenda ekweka wansi wakatanda emabega w'eddirisa oba ewantu walala wonna alinye musiiri ng'agenda alemera eyo ekinaddamu kufiira eyo omukka guno gujja musanga aziire akoleki naye mu mbeera za bulijjo tulina bano ba security guards era babeera mu masomero babeera ku bizimbe ku zi companies omuntu nga tanafuuka security guard musooka mumuyisamu eyo training amanye engeri gya handling omulimu ng'omuntu asookerwako ng'omulimu nga gwakatandika nga mmwe abafaya temunamutuukako enteekateeka temunagituuka yali badde requirement wali kibatamanyi abagagga babo abantu ab'emirimu buli kintu bakimanyi naye omuntu agenda n'agambamu ntya omanyi kati ennaku zino baagala nnyo okurecruitinga abantu with experience yes kati experience gwe ng'omukozi gw'olina okugyenoonyeza
omuntu ono agenda okuwa omulimu tagenda kuteekamu experience. Kati bwe nzijja ku fire office zammwe munjigiriza. Tukuyigiriza era ogujja n'ekitugamba ky'oyagala. Oba mbalina okuteekayo kasente kuba ne ba qualification. Actually akasente kalibadde ka certificate. Nga maliriza okukola training. Era tukuwa account number ya poliisi kokasasula. Tujja kujja okalete ku office. Ndowooza wandikagambye abantu ne bakategeera abali interested mu kwenyigira mu bonna abawulira nga ekintu ekyo bakyagala naddala ng'olina abakozi b'owulira obaagala naye tulinayo ne kosi ya first aid tugyandulinga bulungi nnyo then eya safety. Bw'oba olina abakozi bo olaba nga balakinga training eyo information yeyo atuwulira obaagala oludde nabo yafuukanga abakozi bo bafuukanga kitundu ku mulimu ogwo. Osobola obbaleeta tulina courses eza week ez'omwezi era ne tukuwa ne certificate okusinziira ku bukugu ky'oba ofunye. Yes, certificate eyo emala emyaka 2 because it is a science of fire. Emala emyaka 2 so bw'oba ogyagadde era siri okomawo ku training endala ne tukuddamu. Naffe abapoliisi bwetwe bwe tuli ezo ze twafuna kyovula tubeerawo buli kaseera tubeera tugamba buli wiiki tulina okukola muri rehearsals tulina okudda mu kino tulina okudda mu kiri kubanga buli sayansi atugamba buli myaka 2 sayansi akyuka kati bwe kityo bwe kiri. So certificate tuzigaba eri amakampuni sekinoomu ne groups. Kandowooza katuddeyo mu comments wano abantu balina bye babuuza. Feroz Muwonge webala okulaba agamba what are the 5 classes of fire? What are the five classes of fire? Ndowooza tumuddemu awo. Tuddemu kimu ku kimu? Tuddemu kimu ku kimu. Tusookako. Okay. Tujja tuyamba nga tuddamu kimu. What are the 5 classes of fire? Agezezzaako okubuuza ndowooza nti ebika by'emiriro by'emmeka 5. Tulinawo gye tuyita class A. Class A ye class esookebwako mwe tulina ebintu bino wammanga. Class A fire gwe muliro gwa mu bintu ebiri solid. Ebirimu amazzi. Solid ebigumu. Twala ekyokulabirako ng'omufaliso. Plastic kati nga tutudde wano atulaba yenna entebe gye ntuddemu eno something solid, emmeeza yaffe eno, engoye ze nyambadde nange omuntu nganze ndiki ndi solid. So kati gyemirire egigwa mu bintu ng'ebyo muwaso commonly ewaka tugirina emirire ng'egyo. Bwe guba ofunye omuliro gwa kirasi A fire ozizaako ki guzikiza naki? Amazzi gaguzikiza. Ekyo kimu naye bw'oba gubanga omanyi nti ekigulese masannyalaze so making sure nti ojjako main switch olyoka okozesa eki amazzi go. Then ekirala ekigwa omwo ekirala kituyinza okukozesa okuzikiza omuliro ogwo nti tulinawo ko ng'ogyeko amazzi kisinzira kyekyako wegiba ntebe ng'eno olina ze extinguisher wala ekika kyetuyita ekya powder kirwanyisa buli kika kya muliro oba gwa masannyalaze oba gwa mafuta oba gwaki. Kirungi nnyo nti baakikola nga bw'okikozesa tugambe ku mmeeza eno yeyaka baakikola nga kibikka bw'okikozesa kibikka ku mmeeza kituulako bwe kituulako kitegeeza kisalako emmeeza eno okuddamu okufuna oxygen then omuliro okukola ki eguzikira. Then tulinamu class B fire. Class B fire bwe tuva ku solid we tubulabye nti class A tulinamu solid tugenda ku class B ne tubaamu ne liquid. Kati tubaamu liquid fires mwe tuba n'amafuta mwe tuba ne buto ne tuba n'ebizigo muliro mungi ogugwa mu solid ebintu kyonna kyomanyi kiri solid. Ezo fumes zonna zolaba oluusi zitandika ne zituganyi tuwota kasoji wakwata perfume eyo n'ogiteeka n'ogispray nga wano olaba amazzi nga gakola ki yake eyo gyolaba eri mu liquid erimu ne mu gas. So kati bwe tuba n'omuliro abakyala abafumbafumba eyo mu biyungu tubeera nnyo tugamba leka kukuuma bizzi bikyafu mu kiyungu. Waliyo bikimirakola obi nendita byakulabirako. Tulina abantu baffe ennyama gye bawomerwa eyo bwe bagikolera osanga nga
oba gwali mukko oba gali masavu gakwata bwe gati side eri nga buli baba omuliro nga mungi wasaanuka sanga ontolo nga lukola ki bakuyita kulukuta nga lukulukuta bwe ontolo waka singa lufuna omuliro lwakira ddala era mu kifo ekimu ne makinde lwaliwoko kaya kakuna kakola ki ne kagwawo so bw'oba n'omuliro gwa liquid fires kiki olina okukola kubanga kyetumanya ebiseera ebisinga liquid fire kati katenga amafuta amafuta tuyina anyway tuba kiyungu omuntu abadde asikawo gye tuyita fire blanket eyo eringanga olaba kapeti eno naye ziri mu meters osobola okugyayo fire blanket yo n'obikako bw'obikkako oba oguziyizizza okudamu okufuna ki oxygen ono gwe tussa n'oguzikiza kakati bwe guba muliro gwa mafuta nyumba yo guli ku mafuta ogenda kukola otya abantu abamu agenda n'agamba nina omusenyu gwange yes omusenyu teguzikiza muliro wabula omusenyu guziyiza muliro kukola ki kubaawo amafuta agayinza okuba gayiiseyiise nolabanga wayinza okubaawo obuzibu kyokola oba olina omusenyu gwo guyuule bikkawo omusenyu ogwo gunuuna kyobola bagubeera ku petrol stations omuntu agenda nakubuuza naye ngaomusenyu gubeera ku mafuta netulabawo sandbox yes sandbox eyo mugaso gwayo nti baba batikula amafuta gali waliwo amafuta agayiika nga bofuloadinga kuva mu motoka zino tutwera nga bateeka mwanda gulawundi tanga kati amafuta bwe gayiikayiika bajja kuli omusenyu ne bagiwawo amafuta gakoze ki naye dakiika nga 3 guba gumaze okunula amafuta gali era oluguyerawo wabange watali kirokoze ki mpozi n'ekirala nti omusenyu guyinza okuyambako ku muliro guli ku gulawundi nga wano singa waka wansi wa kapeti wano noyiwako omusenyu omuliro gusobola okuzikira naye foma akafaananyi ng'ekyaka tv eri waggulu wali olina omusenyu gwogenda kukola otya tewali tugende mu kirasi sifaya kirasi sifaya tulinamu ebiriro gya gases kwadde ekyokulabirako zipafumu ezo zetukozesa gaasi tulinamu gaasi ono afumba tulinamu gaasi ayokya bwe tuba tufunye gaasi eyo muliro nga kwe guli yes fine osobola okukozesa amazzi okuzikiza oba fire extinguisher ya powder oba gye tuyita ya carbon dioxide kirasi endala kirasi D kirasi D fires tulinamu electricity masanyalaze omuliro gw'amasannyalaze guguddewo okoze otya topapa gamba nti kankwate mazzi gange kola ki kuyiwako kyoba okola kiri kimu sooka omaking sure nti main switch evuddeko oba evuddeko osobola okugenda naki n'amazzi go ekyo bwekivaawo tulina kirasi E actually kirasi E fires electric fire kirasi D is metal fires yes tulinamu ebyuma nga byaka nga aluminium tulinamu zinc tulinamu nga byaka bibakozesa eyo mu industry mu factories eyo bintu ebyo byaka naye kati omuliro gw'ekyuma gwate muzimu mu okuzikiza nti tojja kuba na fire extinguisher yo guzikize nti engeri gyekiri kyuma kyo enjaka gye kijja okwakamu tekijja kuleeta mukka tekijja kuleeta lulimi nojja kulaba nga kifuuse kimyufu okoze otya bw'oba olina amazzi go kikole ki kiyiweeko kuba buli wekiwako amazzi kikuulinga tukitegedde byebika bitano byetulina naye bigendera ddala paka waliyo bigenda ddala kubanga 7 tujasigala nga tubyeyogeza onani Rutisira gamba, thank you Afande Semaganda for enlightening the country. Onagamba so mwine motoka emu mu Uganda ey'omuliro nedda waliwo abuuza ekyo awulidde nti tulina fire stations za 40 ana ovuki tugenda nagattako ndala 5 kuba tulaba Guleta Masaka it is a very big region ina district 11 naye ina fire station yemu mutugenda gattamu 2 so vuwulira nti fire station ziri 4 tuyinza gamba tulina emmotoka emu kuba ku headquarters wokka wano tulina emmotoka ezisukka 15 ndowooza ekyakitegere kakati buli station erina emmotoka 2 erinako esooka ku muliro ne water tank yalitatank egisavi kati onaabuuza I would like to know if I called fire people due to a fire outbreak, is it me who pays them for the bill or it's the government, the taxpayers' money?
It's not like nti wetuva ku muliro batusasula naye tulina omusaala ogw'omwezi gwe gutukoze nkyajja gwe gutusasuza omulimu guno gutukola ki gwe tukola so bw'oba ofunye omuliro banange tolowooza na ku bya ssente kubira fire brigade teri agenda kujazikiza muliro akusaba enusu wadde 5 tukolera bwereere asijja tukolera bwere kwa gavumenti etusasula gavumenti etusasula omulimu tukola gusasulwa yes naye embeera ngamba nnyo omuntu nti gwe muntu wa fire brigade wajeewo nakolera ekintu mu kusiima kwo obaako kyomuwadde tugamba nti aba fire brigade bansabye kuba tumiri waliwo abantu babambi agenda nalaba ngaomukoledde omutasiza nakwata envelope nagibawa akikoze mu mutima mulungi tetusabye leka agenda ngaogamba nti aba fire brigade finanze nabawada akakadde kange fine kyogere bwo tugamba nti omuntu namusabye bakusabye ssente wakijje ku mutima gwo olw'omulimu luza gutukoledde naye nga tetukusabye ekyo nkitegako essira tetusaba ssente era omuntu akusaba ssente mukwate kiba kisoboka kubanga omutuuze w'obuvunaanyizibwa alina eddembe erikwata omuntu nakutwala ku poliisi so kati fuuka omutuuze w'obuvunaanyizibwa kwata omuserikale oyo akusaba ssente nagamba I wish our police in Uganda was like this guy nakusiima era ndoza balingani onagamba is it true that porridge takes out fire obuugi buzikiza omuliro sikisomangako wantu wonna mu bitabo sikisomangako mu bitabo byonna actually ninaako wenali omwana nambuza ekibuuzo kisoboka zino gundi z'enjuba bazita rays sun rays zisobola okuba nga singa oba ozitadde ku mirror nezireflectingako ekintu samwe esobola okuvaako omuliro ati ekyo nakisomako edda naye musayansi w'omuliro gwensomera sina we nakisanga so sikiruli nga utu bwaba ye bwakimanyi naye sina we nakisanga naye gwe tokiinaako bukakafu Sena Kanyesi je yagamba thank you so much afande Semaganda Henry. Police should keep bringing up such programs to create awareness among the citizens. That's a good idea. I think the bosses are also following and they should look into such opportunities to create awareness to the people. Ibibuzo tukyalina bingi naye akadde nako tekali kusaidia kati afande ndowooza tugenda mu kuwunzika programu yaffe era nja kuwa eddakiika nga 2 oweeyo obugambo obusemba olwa programu eyaleero kuba tujja kufuna programu endala nga neera tugezaako okunnyonnyola abantu ku nsonga bwezi. Esebo abatuwuliriza abalungi abawa batulaba tweyanziza nnyo obudde mutuwadde ku TV yaffe eno bagende maaso n'okugirabira ddala naye kubikwatagana n'omuliro we mulaba nga tuluzinize bakigwita batya we mutulaba nga tulinga nga batakoze bulungi mutwetaagamu ofisi zaffe mumanyi we ziri omuntu osobola okujanolizinga concern nogamba afandi naye wano kintu mubadde mukitambuziza naye wano naffe yadde emirimu tugikola naye tomanya tuyinza olwokulaba nga tutuukiridde naye ngaolusi tutuukiridde mubagamba ekyazimbisa omuweesa ku kkubo kulagirirwa yes muweesa yafuna amagezi asobola okuweesa naye omuntu asobola okuba nga oyitawo n'ogamba naye olaba wano nti wabulamuko singa okolamu boodi nekivaayo ngaolusi bairi bwe tugiina so ekyemisozi okubaga abatulaba omuliro kigutta omuliro guzza emabega mu mbeera y'okufiiriza mu by'essente tosobola okuba nga olina kampuni obadde otandisa okuestablishinga obeerewo omuliro ne gukuzaayo ku zero noba nga tolina kyolina so nga tonatandika kintu kyonna oba nga olina kyopulaninga okutandika sooka olowooze nkitandika naye kino kasita kintuukako tandikira ku ki era gye tuli fire brigade tukola emirimu gyaffe wotwetagidde wonna tubeerawo oba kiro oba ssaawa mmeka wabula ogwo omuntu abeereeyo n'olowooza nti kankubire fire brigade ngirimbe nti kuli waliyo omuliro yes tujja kujja naye oba tukoze bubi ofiiriza chance omuntu oli yali badde n'obuzibu okuba nti tugenda mukolako kubanga osobola okubeera mu mbeera eyo n'otukubira ne tujja nga simu ebadde ya butali mu makulu naye ate nga waliwo atwetaaga ye ayina ekyamakulu ne tusasobola muyamba ate ng'olwokuba gwobadde tutadde mu bibyo yes era tujja kujja naye obadde otulimba naye naye tetugamba abantu tulimba ku extent wakiri tulimbe ngaoyagala tugezesa naye mu dakiika nga 5 tugambe nti tugusobodde gukoze ki guziki waliwo tukyekingako notukyekingako oba respondinga yes so gye tuli enamba ezo muzikubeko
nga temunalooza ku kintu kirala kyonna musooke mutukubire kubanga enkyojja genda olagajjalira akaliro ogambe nti nadde ndooza kajja kuba katono nga bajja kwetaaza lipooti nga tewatukubira ojja kujja ozuzumbe naffe ngaoyagala tugamba kale tutandikire ku kiba tewalipootinga tetulina referensi jjukira gwe baagala lipooti kati ogenda kukola otya tufuna abantu bangi nnyo bajja ku ofiisi afande muneeka tukuwe wakiri sente bweziti tugende wakiri otukole lipooti naye tetulina referensi tewalipootinga gwenekuba mutono gutya tukubire wakiri otukubire oddemu tugambe kukoze eki tugumaze naye referensi ebaayo mu kitabo. Tweyanziza nnyo olwakaddeko nja kuddamu nsome namba zino eza fire brigade toll free eri 0800 12 12 22 0800 12 12 22 then ya Airtel eri 0709 01 0820 simu ezo bwozikuba aba fire brigade bajja kuba yali yagadde yange ziri esooka ya MTN 0788 2 2 mukaaga 0788 2 3 mukaaga eya Airtel eri 07 08 087 017 manya gange zisimaganda Henry nva mu kitongole ekisikiza omuliro mu ofiisi ekwataganya fire n'omuntu wa bulijjo. Tweyanziza nnyo olwakaddeko. I think we cannot push it anymore out here. Thank you the team that I've worked with today and I hope we shall meet next Tuesday for the same show. We apologize where we cannot make it for certain shows due to the unavoidable circumstances, but whenever we can, we shall always be here. Have a lovely afternoon. I'm Katoto Msime. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.